Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyayitibwa Kyayiti. Kyayiti ya YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero njagadde nyumyemu nammwe abaana abawala ku nsonga y'okwekolako saavisi. Abaana abawala naddala mmwe abafumbo, naawe alina boyfriend naye okusingira ddala mmwe abafumbo. Kirungi nnyo bannange ne mwekolako saavisi. Kirungi nnyo abaana abawala mukole saavisi, mulina okwefaako. Kintu kikulu nnyo omwana omuwala okubeera nti olabika bulungi nga ne wansi walabika bulungi. Okusookera ddala abaana abawala, ojja kumbuuza nti neekoleko ntya saavisi? Okwekolako saavisi olina okwefaako, kuba mukimanyi nnyo abaana abawala mwefaako nnyo feesi zammwe ne mwenyiriza. Osanga omwana omuwala mu kkubo, mu butuufu osanga omuwala mu kkubo oba omukazi mu kkubo n'omutunya butunulizi bw'oti, n'olabya ddala nga olabye omukazi omunyirivu alabika obulungi eyeefaako. Naye ekimalamu ennaku kutuuka mu kisenge bannange nga toliimu, nga tolina ky'oli, nga tonyumaamu wadde n'akamu, ebintu bye byonna biriwo ebityo. Ky'oba olaba nga ebiseera ebisinga omusajja akukwana n'akwagala olwaleero, okuddamu okukuba essimu abadde akweguya nga yakuba essimu, okuddamu gobeera omweguya. Olw'ensonga nti kyabeera abadde asuubira si kyabeera akusanzeeko. Okitegeera? Kati n'olwekyo abaana abawala bannange mwefeeko, mwekoleko saavisi. Nga weerongoosa akasige ne kanyirira, n'okola ku feesi n'ogikuba make-up n'enyirira, ne wansi faayo. Fuba okulaba ng'okolayo bulungi, watereere, sala bulungi nnyo, kafashoni akalungi. Nga nsubira nabo bagamba ensala y'ebyoya na gye bagamba. Salayo bulungi, tokkiriza wansi eyo kukula, wabeere nga buli kaseera tewakula. Ekirala, okukyalira ensiko, gikyalire. Gwasobodde kyalira ensiko, kale gwatasobodde osobola okireka, naye ng'asobodde kikole, kuba kirungi nnyo. Kirina engeri gye kikulagamu nti oli mukyala wavunaanyizibwa, olina enyigi, toli bwotyo. Okitegeera, kirina engeri gye kikuteekamu, kikuweesa ekitiibwa omusajja ng'akulabyeko, ng'alabye nti wakyalira ensiko. Ekirala, kirungi nnyo, kibi nnyo okumala omwaka mulamba mukazi gwe nga teweefunzizzaako. Bannange weefunzeeko. Weefunze, oleme kubeera mugazi nnyo. Mugenda ne mubeera abagazi, omusajja n'atuuka okuyingira agawalayi n'abanga agudde mu kinnya, ng'alabira ddala ali mu kuwuga buwuzi. Kirungi nnyo ne weefunzaako gwe omwana omuwala, wadde oli mufumbo wa musajja. Omusajja oyo bwe lwabeera naawe omulundi ogusooka, ogwokubiri n'ogwokusatu, atuuka ekiseera naye ne bimutama, okitegeera n'alaba nga talina kyanjawulo kyawulira mu ggwe. Kati n'olwekyo ky'oba olaba nga ajja kgenda anaawuza obukazi obulala. Kati n'olwekyo kirungi nnyo ne weekolako saavisi buli kaseera. Osobola okumala emyezi ng'etaano, emyezi egyo etaano n'ofunamu wiiki eyo ne weekolako, ne weefunza, n'okyalira ensiko bulungi nnyo. Kuba jjukira ensiko eyo nga bwe nagibanyumizaako, ensiko eyo gy'olaba buli wookyalira ensiko n'ogenda mu nnaku zammwe, ate ebibira bikola ki? Emiti gyetema ne gikendeera. Kankyogere bwe nti akitegedde akitegeere. Emiti gikendeera, kati olina okuddamu n'ogenda n'osimbuliza emiti egyo ne giddamu ne gikula bulungi. Suubira okitegedde ekintu ekyo. Kaakati gwe wenna omukyala ng'omanyi oyagala okwefaako, olabike bulungi nga bw'olabika ku mufeesi, nga bw'olaga akabinako ng'otambula. Kale n'olwekyo weefeeko ne wansi, olongooseyo bulungi. Omusajja agenda okutuukako mu butuufu agambe omukazi nga bw'alabika mu feesi ne wansi bw'ali. Naye abasajja baboogerako ebigambo bitali birungi. Agenda agamba oyo omulala lwa bulungi naye temuli.
temuli talina waaka, talina akatone ke kali bwe katone bwe katyo. Okitegeera ebigambo gamba ebyo sempulira bubi nga mpulira babyogera ku bakazi, sijja balimba babyogera ebyo ebigambo. Toyo omukazi namulya naye temuli, talina mazzi, yenna mugazi. Okitegeera ebintu tuwe bityo tawooma, okitegeera tamanyi kusikina. Wegamba onofuba okulaba nga weefaako. Nze nasalawo okufuba okulaba nti mbenina ku channel yange eno mbabuulira ebigenda obbayamba oba okubabuusa. Okitegeera muve mu kubeera buli kaseera nti otunuulira kimu, kafuna eddagala lya gundi, funa eddagala lya kino, funa eddagala lya kino, naye n'ogaana okwefaako okweyonja. Olina okuyiga okunaaba kye bayita kanaabe katukule. Okitegeera kuba mmanyi abakyala basinga mukola, naye akantu ako kanaabe katukule kolina okusinga okutunuulira. Mwana wattu osanga omukyala ng'akomyewo okuva okukola n'agenda n'anaaba, naye olumala okunaaba bw'ati n'adda ku feesi ye, olw'okuba abantu gye balaba mwe gye mufaako okulongoosa ennyo. Okitegeera n'adda mu feesi ne yeesiiga akazigo n'alongoosa akabala be kaalabye, n'avuba okulaba ng'akajjamu, n'atambula mu kkubo ng'alaba nti buli muntu amutunuulira. Naye abo abakutunuulira bw'ofunamu omwakkwana n'omukkiriza, agawala yagenda kumanyiira, agenda kukwagalako amale akusuula akulekewo, olw'ensonga nti kyabadde akusuubiramu si bwe kiri. Okitegeera otuuka esseera ng'oli just ali awo kubeera nti bamwogerako nti bannaye omwami oyo alina omukazi omunyirivu, naye ng'omwami oyo obuzibu bwaliko yabumanyi. Okitegeera ekisooka ng'oli mukyafu, ekirala nga tewakyalira nsiko, ekirala oli mugazi toyagala kwefunzaako, ekya toyagala kwewako ku ddagala lisobola okuleetera obuwoomi. Omusajja akulyeko ng'obuuma ng'onyuma, kale ojo kitegeera ng'onyuma ng'omunyumira. Okitegeera kirungi nnyo bannange mwekoleko saaviisi. Gwe weewemu emyezi ng'etaano, kola ebintu ebyo byonna byenkugambye ebyo bikole mu mwezi ogumu. Weefunze okwese ku ddagala eriwoomya, okyalire ensiko, osale kafashoni akalungi ak'ebyoya nga kalabika bulungi. Kwegamba omusajja abeere nga wakutunulako bw'ati wansi, bannange ng'awulira essanyu, muli ng'awulira obwagazi bujjirawo. Olw'ekyo kifaananyi kyalaba wansi nga kimulabikira bulungi. Okitegeera kyekyo bannange mwefeeko. Obuyonjo kintu kikulu nnyo, kikisingira ddala obuyonjo. Ekyo kintu kikulu nnyo, ekyo mulina okimanya. Abaami bammwe baleme beetamwa, mukitegeera. N'abasajja nabo njja babuulira, kuba nammwe abasajja mulina okwekolako saaviisi nga mmwe abasajja. Olwo lwammwe lujja kujja, nammwe njja kuba mbabuulira. Kuba tegane kati kana akadde ndi ku bakyala, ndi ku baana abawala. Bambi mwekoleko saaviisi abaana abawala. Abasajja bamwe tebajja baddukako. Ekirala nabagamba, mmwe abalina abakyala, abalina abasajja abalina abakyala abana, abasiraamu, ekyo si musango, si kibi. Kati oba omanyi nti gwe mukyala, oba gwe mukyala namba 1 oba namba 2 oba namba 3 oba namba 4, kati gana amagezi nkuwa ga bwereere. Omusajja wo yasobola okubeera ewuwo nga buli kaseera ayagala kusula wuwo. Omanyi lwaki? Ng'olina ekyenjawulo ky'olina ekisinga ku bali abakazi, ng'omusanyukira bulungi nnyo. Kwegamba omulaga omutima, obeera musanyufu essaawa yonna. Agenda okutuukako nga bannange buli kaseera obeera mufunda, ng'oli muwoomu buli kaseera omunyumira, ng'omanyi okusikina, omanyi okunyeenya ekiwato bulungi nnyo. Banne kale ng'awulira essanyu ng'ali naawe. Just abo abakazi abalala abo olina bakubisa bikolwa. Mukitegeera omukazi olina mukubisa bikolwa, baawo ajja kubeerangawo buli kaseera ng'ayagala kubeerawo, olw'ensonga nti agenda okulyako ng'oli muwoomu, agenda okutuukako bannaye ng'awulira appetite agirina, nga appetite agirina ku ggwe, nga buli lwabeerawo omukyalo omulala aba alowooza ggwe.
okitegeera. Kati n'olwekyo gwe wenna ayagala okwefunza omusajja oyo noga nti omusajja ono bannange nkoze ntyo mwefunza abeere nga buli kaseera abeera kunze. Kati eddagala lyeryo nkubuulidde weefeeko, beera n'empisa n'ebirala bingi nja kuba mbibabuulira. WhatsApp yange eri 0777 87 34 01. Jangu ku WhatsApp yange tusobola okwongera ku mboozi eyo n'omanya ebisengawo, naye nga bannange abakyala kye mbabuulira kye mbakuutira, bannange mubeere bayonjo, mwefeeko wansi owantu awo. Mukimanyi nti osanga omukazi nga muyonjo, nga buli ky'omukola kyonna tolina kowulirayo, ng'owulira ssanyu lyereere, olw'ensonga nti omuntu gw'oliko buli kimu yakitereeza, ng'otunya mutunulire bw'oti. Kwegamba obwagazi ne bujjirawo olw'entunula ye, olw'ebyo byakuwa ekiro n'oba ng'obirowoozaako, kwegamba buli kaseera omutima gwo ne guba nga guli w'oyo olw'ensonga nti byakuwa biwoomu, birabika bulungi, biyonjo. Kati n'olwekyo abaana abawala mufube okulaba nga mwekolako saaviisi, abasajja bammwe tebagenda balekawo, bajja kubeera nga bafiira ku mmwe olw'ensonga nti ojja kuba weefaako. Kirungi nnyo, mwebale nnyo okumpuliriza. Eyitibwa Kyayiti. Kyayiti ye YouTube channel yaffe. Mbaagala nnyo, njagala mulayikinge, mukomentinge, mumbuulire, ate ne ku WhatsApp okumuggyeko mumbuulire kye mba mwagala okumbuulira. Nja kuba nja kugenda mu maaso n'okubawa ku magezi obutakulekaawo. Mwebale nnyo, mbaagala nnyo.